tulina ebibuuzo byaffe. Ekisooka kigamba ani yali maama wa Isaaka? A. Agali, B. Saala, C. Kaawa. Ansa tuziteeka awo mu comment section ab'emikwano. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba ani yakola endagaano ne Ibulayimu? A. Lutti, B. Abimeleki, C. Yona. Ansa zaffe era muziteeka awo mu comment section. Bannayye tusanyusa balaba abooluganda, mwebale kujja, mwebale kubeerawo, kuwuliriza kigambo. Musubscribinga, abatalina subscribinga, mulayikinge, muhitinge that notification bell bwe tuteekayo video baba notifyinge. Tugenda kusoma olubereberye 21. Olubereberye 21 olunyiriri olusooka. Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Olwokubiri, Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Olwokusatu, Ibulayimu n'atuuma omwana we eyamuzaalirwa Saala gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Olwokuna, Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Olwokutaano, era Ibulayimu yali yakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka we yamuzaalira. N'ow'ekikumi azaala. Olw'omusanvu, n'ayogera nti aluwa oyo eyandiŋŋambye Ibulayimu nga Saala aliyonsa abaana, kubanga muzaalidde omwana ow'obulenzi nga nkaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Olw'omwenda, Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu n'aduula. Olw'ekkumi, kyeyava agamba Ibulayimu nti gwe bw'omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange ye Isaaka. Olw'ekkumi-n'emu, n'ekigambo kino kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibulayimu olw'omwana we. 12, Katonda n'agamba Ibulayimu nti kireme okuba ekizibu mu maaso go olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo. Mu byonna Saala by'anaakubuuliranga owulirenga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Olw'ekkumi-3, era ne mu mwana w'omuzaana ndimuviisaamu eggwanga, kubanga ye ly'ezzadde lyo. 14, Ibulayimu n'agolokoka enkya, ku makya n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali, ng'abissa ku kibegaabega kye n'omwana, n'amusindika n'agenda. Agali bamugobye nno. Saaga. Tukyali ku lwa 14. N'atambulira mu ddungu ye Beruseba. 15, n'amazzi g'omu ddiba ne gaggwaamu, n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. 16, n'agenda n'atuula wansi n'amutunuulira walako ng'ebbanga akasaale we kagwa, kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa. N'atuula n'amutunuulira, n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba era n'emmunyeenye. 17, Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba, obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. 18, Golokoka oyimusa omulenzi omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. 19, Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi lw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. 20, Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula, n'atuulanga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale. 21, n'atuulanga mu ddungu ly'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. 22, awo mu biro ebyo Abimereki ne Fikiro
omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti Katonda ali naawe mu byonna by'okola. 23 kale nno ndayirira wano Katonda nga tonkuusekuusenga nze newankubadde omwana wange newankubadde omwana wa mwana wange, naye ng'ekisa bwe kiri kye nkulaze naawe ononkolanga bw'otyo nze n'ensi gye watuulamu. 24 Ibulayimu n'ayogera nti naalayira. 25 Ibulayimu n'anenya Abimereki olw'oluzzi olw'amazzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. 26 Abimereki n'ayogera nti simumanyi bw'ali eyakola bw'atyo, so tombuulirangako, so siwulirangako era wabula olwaleero. 27 Ibulayimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimereki ne balagaana endagaano bombi. 28 Ibulayimu n'ateeka endiga enduusi 7 ez'omu kisibo wamu zokka. 29 Abimereki n'agamba Ibulayimu nti endiga ez'enduusi 7 z'otadde awamu zokka amakulu gaazo ki? 3 N'ayogera nti endiga ez'enduusi 7 onooziweebwa mu mukono gwange, ekyo kibeere okujulirwa gye ndi nga nze nasima oluzzi olwo. 31 Kyeyava ayita mu kifo ekyo Baluseba kubanga eyo gye baalayirira bombi. 32 Bwe batyo bwe baalagaanira endagaano mu Baluseba, Abimereki n'agolokoka ne Fikiro omukulu w'eggye lye ne baddayo mu nsi y'Abafirisuuti. 33 Ibulayimu n'asimba omumyuliira mu Baluseba n'akoowoola eyo erinnya lya Mukama Katonda ataggwaawo. 32 Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi y'Abafirisuuti. Bannaaye ate mulowooza tusukkawo? Tetusukkawo, ndowooza ansa zaffe tuzizzeemu. Ibulayimu endagaano yagikola n'ani? Ne Abimereki. Era Saala ye yazaala Isaaka. Ndowooza mukitegedde bakwano. Tunaddamu mu Lubereberye 22. Mukama abanjagalire, abankolera ebirungi, abagaziya ensalo zammwe, abawa omukisa. Bannaye ebyalema bajjajja bammwe, obugagga obwalema abeewammwe, mumubukwateko mukitegeera ekintu ekyo. Mukama abakola ebirungi byokka. 2025 tudde wano na bujulizi. Mukitegedde mikwano, Mukama abeere nammwe. Mweraba, musubscribinge.